oludda oluwawaabirwa lwasaba kkooti y'eddiiro egobe omusango guno ng'ab'oludda olwo bagamba nti abaaguwaaba tekwali wasiga. Kino baakyesigamya ku kiragiro kya Kabaka ekyanga 3 Ogwomukaaga 1991. Naye kkooti bwe yeetegerezza ekiragiro ekyo erabye nga kyali kiruŋŋamya ku mukulu wa kika obutavunaanibwa ba kika kye ku mirimu gye egy'obukulu bw'ekika, nti anaavunaanibwanga omu ku b'amasiga ge. Kino kyawukana kuba abawaabi b'omusango guno bavunaana kulya bukulu nsowole. Oluvannyuma lwa kkooti y'eddiiro eno okuwuliriza obujulizi bwonna obwagiweebwa okuva ku njuyi zombi, oluwaabi n'oluwawaabirwa, era n'okusoma n'obwegendereza obujulizi obw'ebiwandiiko bwonna obwagiweebwa, kkooti eno yakiraba nti omusango obuvunaanibwa gwa nnono, gwa nsibuko, gwa buzaale. Ekyo kyaleetera kkooti y'eddiiro eno okwebuuza ebibuuzo bino. Ekisooka, Kisitu Ntege Walusimbi enjuyi zombi gwe zikkaanyaako nti ye jjajjaabwe era gwe bakakasiza ddala nti yatandikawo ekika kino oluvannyuma lw'okulumwa akasolo akayitibwa effumbi, yazaala abaana bameka? Ekyokubiri, Kisitu Ntege Walusimbi oyo abaana be yazaala be baliwa? Ab'oludda oluwaabi mu bujulizi bwabwe bagamba nti jjajjaabwe Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala 1. Ab'oludda oluwawaabirwa mu bujulizi bwabwe bategeeza nti jjajjaabwe Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abaana bangi nnyo nga n'abamanyiddwako bali 15, abalenzi 10 n'abawala 5. Kkooti y'eddiiro bwe yalaba nga waliwo obutakkaanya ku baana ba Kisitu Ntege Walusimbi be yazaala, kwe kujuliza ebitabo bino wammanga. Ekisooka, amannya amaganda n'ennono zaago ekya M.B. Nsimbi. Ku lupapula 194 omuwandiisi agamba bw'ati: Walusimbi yazaala abaana 4. Abasatu abasooka be b'amasiga 3 agali mu kika ky'Effumbe. Asooka Nagaya Ebakka Busiro, owokubiri Magunda Erwanga Mawokota, owokusatu Ssempala Ebulamba Bulemeezi, owokuna Nakku n'agamba nti oyo muwala. Ekitabo ekyokubiri kkooti kye yeesigamyeko, ekitabo ky'ebika by'Abaganda ekya Saapolo Kaggwa Kalibala Gulemye, ku lupapula namba 26 agamba ati Walusimbi yazaala abaana 4 n'abamenya: Nagaya Makubuya, owokubiri Nakku, owokusatu Magunda, owokuna Ssempala. Ekyokutaano, ennono n'enkulaakulana ya Buganda ekya Brother Tarasisi Nsobya, ku lupapula namba 58 agamba ati Walusimbi yazaala abaana 4, abalenzi 3 n'omuwala 1. Abalenzi be bavaamu amasiga 3 agali mu kika ky'Effumbe. Kkooti y'eddiiro bwe yeetegerezza ebyawandiikibwa ku baana ba Kisitu Ntege Walusimbi mu bitabo ebyo, erabye nga bikwatagana bulungi n'ebyo ebyawandiikibwa mu kitabo ky'ekika kino ekiyitibwa ekika ky'Effumbe eky'akakiiko k'olukiiko lw'ekika ekya 1998. Ku muko ogwokuna bwe baawandiika nti nga wayise ekiseera abaana ba Kisitu Walusimbi abalenzi 101 bagenda bafuna embuga zaabwe, era embuga ezo ze ziyitibwa amasiga, era gali 3 gokka mu kika ky'Effumbe. Erisooka lyeryo erya Nagaya Ebuleza Busiro, eryokubiri ly'ery'Amagunda Erwanga mu Mawokota, eryokuna ly'erya Ssempala Ebulamba, eryokusatu ly'erya Ssempala Ebulamba, omwana wa Walusimbi owokuna yali muwala, era bw'atyo teyafuna ssiga, oyo ye Nakku atuula Ganda mu Busiro. Era mu kitabo ekyo baawandiika nti ffe ng'ab'ekika kinnansangwa obuzaale bwaffe bwesigama ku nnono,
olw'okuba jjajjaffe Kisitu Ntege yazaala abaana ab'obulenzi 3 bokka, ekika kyafuna amasiga 3 gokka n'okutuusa kati. Kyokka kkooti y'eddiiro bwe yeetegereza ssemateeka w'ekika ky'Effumbe eyawandiikibwa nga 16 Ogwolubereberye 2014, ensibuko y'amasiga g'abaana ba Kisitu Ntege Walusimbi byalagibwa mu ngeri eyawukanira ddala n'ebyo ebiri mu bitabo ebyo waggulu bye tulabye. Awo kkooti eno n'eraba nti oba oli awo mu kutegeka ekiwandiiko kino ekya ssemateeka w'ekika waaliwo ekigendererwa ky'okukyusakyusa ebyafaayo n'okuzaaya ennono y'ekika kino emanyiddwa. Era kkooti y'eddiiro mu kuwa ennamula yaayo eno yeesigama ne ku bika bino enjuyi zombi bye zaajuliza mu musango guno. Olugave Mukiibi Ssebuko Ndugu Omubereberye abaana bonna abalenzi be yazaala yabawa obutaka okuli amasiga gaabwe mu bitundu eby'enjawulo. Yaddira Ssemwogerere Mulangwa omu ku baana be n'amuwa embuga ku Ssekiwunga Katende mu Mawokota. Ku Ssekiwunga okwo kwe kuli obutaka bwa Ndugwa obukulu obw'ekika ky'Olugave. Mukiibi Ssebuko bwe yafa, mutabani we oyo Ssemwogerere Mulangwa ye yamusikira ku bukulu bw'ekika kino. Olwo Ssemwogerere Mulangwa n'afuuka Ndugwa owookubiri. Okuva olwo Bandugwa bonna abazze bava mu Ssemwogerere oyo. Asooka Kawooya e Bunkenze, owookubiri Kasule e Buwembo mu Busiro, owookusatu Mpoza mu Ggwatiro e Butambala, owookuna Maseruka e Buseruka mu Busiro, owookutaano Ssebusolo e Busujja mu Busiro ne Kasookolindo. Abaana bonna Lule Kyesimba be yazaala yabawa obukulu. Abasatu abasooka yabawa amasiga, era ge masiga agali mu kika kino eky'Engeye. Ate Maseruka ne Ssebusolo yabawa emituba. Ate Kasookolindo ye yasikira kitaabwe n'atwala obukulu bw'ekika obw'Akasujja. Kkooti y'eddiiro bwe yeetegerezza obujulizi obuli mu bitabo ebyo waggulu ku nsonga y'amasiga n'engeri gye gatandikamu, era kkooti bw'etunudde ku bika eky'Olugave n'eky'Engeye, enjuyi zombi ze byajuliza mu musango guno, erabye nti abatandisi b'ebika binnansangwa abaana abalenzi bonna be bazaala babawa amasiga, abo be batawa masiga babawa emituba. Era kkooti eno n'eraba nti oludda oluwawaabirwa okugamba nti Kisitu Ntege Walusimbi yazaala abalenzi bangi, nti abamanyiddwako 10, era nti abaana Nagaya, Magunda ne Ssempala baaweebwa amasiga okusinziira ku bye baakola nga kasolo kalumye kitaabwe, tekiba kituufu. Okusinziira ku bujulizi, abaana abo baafuna amannya nga gava ku mirimu gye baakola nga akasolo akayitibwa Effumbye kalumye kitaabwe Kisitu Ntege Walusimbi, nga bwe kinnyonnyoddwa mu bujulizi obuli mu nsala eno. Abaana bano Nagaya, Ssempala ne Magunda, kitaabwe Kisitu Ntege Walusimbi okubawa amasiga kyasinziira ku buzaale bwabwe nga bwe tukirabye mu bika eky'Engeye n'eky'Olugave. Awo kkooti y'eddiiro n'eraba nti ddala kituufu abaana abalenzi bonna Kisitu Ntege be yazaala yabawa amasiga, era ago ge masiga gokka agali mu kika ky'Effumbe. Kino kiddamu ekibuuzo kkooti kye yeebuuza nti Kisitu Ntege Walusimbi omutandisi w'ekika ky'Effumbe yazaala abaana mabeka era be baliwa? Ekyo nno kitegeeza nti Kisitu Ntege Walusimbi okulangirira nti abaana n'abazzukulu omuziro Ffumbe kyali kikwata ku baana Nagaya, Ssempala ne Magunda, okwo kw'ossa abazzukulu bonna abava mu masiga ago. Emituba emirangira mu kika. Obujulizi bw'oludda oluwawaabirwa bwalaga nti Kigumba Makubuya Walusimbi ow'omusanvu ye yatandikawo emituba gy'omu kasolya egiyitibwa emirangira mu kika kino. Abawawaabirwa baategeeza kkooti y'eddiiro nti emituba emirangira tegyatandikibwawo batandisi ba bika. Ku nsonga eno bajuliza ekika ky'Olugave, eky'Engeye n'olulyo olulangira lwa Buganda.
Kkooti y'eddiiro mu kwetegereza ensonga y'emituba emirangira nayo ejuliza ekika ky'olugave ekyengeye n'olulyo olulangira. Bino kkooti byerabye. Olugave Mukiibi Ssebukondugwa eyasooka abaana bonna be yazaala yabawa amasiga. Simwogerere omwana we bwe yamusikira olw'okukuuma ensikirano. Abamuvaamu be bokka abalina okusikira obwandugwa. Oyo yatandikawo emituba egiyitibwa egy'omukasolya, kubanga banne bonna be yazaalibwa nabo baali baafuna dda amasiga nga bwe tulabye mu nsala eno. Engeye Kasookolindo Kasujja ye yasikira kitaawe Lule Kyesimba. Kasujja Kasookolindo Kasujja ye yasikira kitaawe Lule Kyesimba. Kasujja eyasooka. Kasookolindo ono yazaala omwana omu Musanaalumbwa, era ye yasikira obwa Kasujja n'afuuka Kasujja owookusatu. Musanaalumbwa Kasujja ye yazaala abaana basatu. Abaana abo be bano: Ssewakuuka, Kayinje ne Mmombwe. Ssewakuuka yasiigibwa ewa Kabaka, naye yagenda okusiigibwa yali amaze okuzaala omwana omulenzi ayitibwa Kalute. Musanaalumbwa bwe yafa yasikirwa muzzukulu we oyo Kalute. Yagenda okumusikira yali amaze okumusimbira omutuba ku busujja. Okuva olwo bakasujja bonna bava mu Kalute oyo. Olulyo olulangira. Ebyafaayo biraga nti Kabaka Kintu yazaala omulangira omu yekka, Chwannabakka. Ne Kabaka Chwannabakka naye yazaala omulangira omu, Kalemeera. Ssekabaka Kimera mutabani w'omulangira Kalemeera naye ebyafaayo biraga nti yazaala abalangira babiri bokka. Omulangira Magembe yazaama mangu. Omulangira Lumansi yazza omusango, kitaawe n'amunyiigira nnyo. Omwana wa Lumansi ayitibwa Ttembo ye yatandikawo empisa y'okusimba emituba. Kabaka Ttembo yazaala abaana babiri. Kiggala ye yali obwakabaka, ate Lutimba n'amusimbira omutuba. Oyo ye Kabaka yasooka okusimba emituba gy'abalangira mu Buganda. Ebika binnansangwa ebirala kkooti y'eddiiro byejulizza. Ebika ebiyitibwa binnansangwa by'omu Buganda bye bino: Effumbe, Engeye, Olugave, Ennyange, Enjaza n'Abakerekere. Olw'okwagala okugeraageranya ennono y'ebika binnansangwa byonna, kkooti eyagadde erabe ekiri mu bika ekyenjaza kkooti eyagadde erabe ekiri mu kika ky'enjaza n'ekyenyange, kubanga binnansangwa ebirala enjuyi zombi zaabijuliza mu musango guno. Bino kkooti byezudde. Enjaza. Omutaka omukulu akulira ekika kino ye Kitanda. Obutaka obukulu buli Kkonko mu Kyaggwe. Kitanda ava mu ssiga lya Mutwalume e Kkonko, Kyaggwe. Obutaka bwa Mutwalume ow'essiga n'obutaka bwa kitaawe Kitanda buli ku lusozi lumu, Kkonko mu Kyaggwe, nga bwe tukirabye mu Ngeye ne mu Lugave. Ennyange. Omutaka omukulu akulira ekika kino ye Mbaziira. Obutaka bwe obukulu buli bulimu mu Kyaggwe. Mbaziira ava mu mutuba gwa Namungi, Ekibetu bulimu mu Kyaggwe. Namungi ono mutabani wa Kakooto Mbaziira eyasooka, gwe yasimbira omutuba ku butaka bwe ebulimu mu Kyaggwe. Obutaka bwa Namungi ow'omutuba n'obw'omutaka Mbaziira buli ku lusozi lumu, bulimu mu Kyaggwe, nga bwe kiri mu Lugave ne mu Ngeye ne mu Njaza. Kkooti bw'egeraageranya abaana abalenzi 10 oludda oluwawaabirwa be lugamba nti Kisitu Ntege Walusimbi be yazaala, okubanga basatu bokka be yawa amasiga ku balala 7 ne kutaba bafuna bukulu bw'amasiga oba emituba, tekiba kya nnono, kuba tumaze okulaba ekiri mu kika ky'Engeye
n'ekyolugave ng'abaana bonna abalenzi abaazaalibwa abatandisi baabyo baafuna obukulu. Ne mu lulyo olulangira bwe kiri ku mituba, emituba we gitali waliwo ensonga eyagigaanisa okubeerawo, naddala nga kabaka oyo yazaala omulangira omu yekka nga bwe kiri ku kabaka Kintu ne kabaka Chwannabakka. Awo kkooti y'eddiro weesinzidde n'eramula nti omutuba gwa Ssaabalangira Kasolo si gwa nnono efimbye ku Kisitu Ntege Walusimbi eyatandika ekika ky'Effumbe. N'olwekyo abo bonna ababadde bali obukulu bw'ekika kino obwa Walusimbi nga bava mu mutuba gwa Kasolo babadde babulya nsowole. Ku nsonga eno abawaabi baali batuufu okuwaaba omusango guno. Era kkooti y'eddiiro eno n'eramula nti ennono y'obusika bwa Walusimbi omukulu w'ekika ky'Effumbe eri wa Nagaya. Nagaya ye mwana wa Kisitu Ntege Walusimbi omutandisi w'ekika ky'Effumbe gwe yasigaza ku butaka bwe obukulu ebakka. Kino bwe kiri ne mu bika ebirala byonna binnansangwa: ekyenjaza, ekyolugave, ekyengeye n'ekyenyange. Omwana oba omuzzukulu aweebwa embuga ku butaka obukulu bw'ekika ekyo y'avaamu obusika bw'ekika ekyo obw'ennono. Ku ky'omujulizi Ssuuna Kigozi ow'oludda oluwaabi eyategeeza nti Kasolo mwana wa Winye Kibulala ekintu Ssaababiito waakyo kye yagaanira ddala, kkooti ekiramudde bw'eti: ennono egamba nti omwana aba wa mu kika ekyo okutuusa nga wavuddeyo ow'ekika ekirala amukaayanira. Awo nno ab'Ekibulala bwe baba mu butongole tebannabanja mwana waabwe Kasolo asigala wa mu kika kya Ffumbe mwali kati. Kkooti y'eddiiro bw'etyo bw'eramudde omusango guno, oludda oluwulira nga terumatidde na Namuleeno lwa ddembe okujuliza ewa Kabaka mu bbanga lya nnaku 3 okuva ku lunaku luno Namuleeno lw'esomeddwa. Ensala eno esiddwako emikono gy'abammemba ba kkooti eno era n'esomebwa leero nga 28 Ogw'omunaana 2024 mu Bulange e Mmengo, eteekeddwako emikono gy'omukungu J.M. Kateregga, Ssentebe Lubega Ssebende, Deogratias Kasozi, Salimu Makeera, Wilson Ssentoogo ne Jamiru Ssewanyana.